okugezaako okutumbula ebyenjigiriza mu ggwanga. Minisitule y'ebyenjigiriza ezeesala amagezi butya kino bwe kiyinza okukolebwa nga n'ekibadde kye kyasimbyeyo ky'ekyokukyusa ebisomesebwa kiyite new curriculum ku mutendera gwa O-level. N'olwaleero minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo ayanjulidde Paalamenti ebbaga eppya ku basomesa erimanyiddwa nga The National Teachers Bill 2024. Obbago lino ekisinza okutunuulirwa kyekyabasomesa okuweebwanga layisinsi oba olukusa olubakkiriza okusomesa era ng'eno yakuddizibwanga buggya oluvannyuma lw'ebbanga eggere. Kuddamu okulongoosa n'okulaakulanya teaching profession. Teaching profession ebadde etuuse weetuswaliza ffe ng'abasomesa. Ne kati egenda kukola ku bintu nga management, training y'abasomesa, tubalabirira tutya, regulations abeeyisa obubi tubakwata tutya. Okusinziira kw'ababaka kino kirabise ng'ekyokukkakkanya omulimu gw'obusomesa mu ggwanga. Ekyo kifu era mu kakiiko k'endabiramu sijja kikkiriza omusomesa bw'afuluma n'afuna ebbaluwa emulimu mu gavumenti n'aba ticca nga amaze okufuna teaching certificate tosobola muwa layisinsi yakukola kubanga ekisooka abasomesa tibalinga bamasannyalaze nti ku makyakeera n'akola 5 n'akola 10 n'akola 2 bakolera musaala gwa gavumenti. Bagamba nti kano kayinza okuba kakunizo kennyini okuggyako abasomesa ssente olwa gavumenti okwagala omusolo. Gavumenti egezaako okubba abasomesa twabategedde kubanga buli okurenewinga layisensi eyo gye boogera ojja kuba ng'osasula. Kati gavumenti enoonya ssente, enoonya emisolo gyegenda otteeka ku basomesa okusasula nga tebategedde. Sinsi eba emuweebwa nga bamumuwadde ebibuuzo oba just kukola olupapula ne balumuwa ate oluusi ne kireetamu n'okutandika okugamba nti tusasule ssente za layisinsi eyo. Bano baagala minisitule esooke ekole ku nsonga ez'enjawulo gamba nga ekyamatendekero g'abasomesa ku ssaawa eno agaggalwa. Suubira ekirina okutereeza lyetteeka erigenda okuteeka abasomesa basoma aba primary nga basoma degree n'embeera gyogenda batwalizaamu n'okugala institutions ezaalisomesa abasomesa. Wadde guli gutyo ababaka abamu balowooza nti ebbago lino lyakuyambako nnyo mu kutereeza ebyenjigiriza mu ggwanga. But a profession that cannot be regulated, where you cannot be controlled on your continuous professional development, it ceases to be really professional enough. Olwaleero ebbago lino lwe lisoose okusomwa mu Paalamenti ng'ekisigadde kulikubaganyako birowoozo okufuuka etteeka. Priska Namulema, Agafeeyo, Gospel Active.